yadde nga gavumenti yasalawo okuddamu okwekkaanya endagaano y'emmwanyi yali yaweebwa musigansimbi Vinci wabula ensonga eno ekyetoololera mu mitwe gya bannayuganda naddala abo abatuukirwako ennyo ekirimi kino eky'emmwanyi. Bw'abadde mu lukiiko lw'obwakabaka bwa Buganda olwokusatu, Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeeza nti gavumenti esaaniddenga okubeera enneegendereza ng'esayininga endagaano ez'ekikula nga kino kubazaaliviirako okwonoona ebyo byonna ebibadde bikolereddwa ebbanga bwe batyo ne bafaanana abooza ne baanika mu ttaka. Uganda nga yesinga okutunda emmwanyi ku lwa Africa yasokoolwa mu kibiina ekigatta ab'emmwanyi mu nsi yonna, International Coffee Organization, nga tewali nsonga yasimba yaweebwa. Tubala tukyali awo ate ne tuwulira endagaano ya Vinci, olwo musigansimbi atalina wadde ekikulu. Katikkiro ayongedde okuba ebituli mu ndagaano eno bw'atyo n'akiikira ne gavumenti ensinga okuleka musigansimbi abaali wano munda mu ggwanga nga basobola okuvuganya ku mukisa guno, kyokka nga baasuulibwa mu gulu kw'omukisa ne guba musigansimbi atalina na nsimbi za kuvujjirira kirime kino. Kampuni terina wadde okufuna kumu ogw'emmwanyi. Batika kampuni terina wadde okufuna okumu ogw'emmwanyi. Ekulirwa musigansimbi atalina wadde ekikumi. Bagamba musigansimbi amutalina nsimbi, olwo endagaano erimuwulwa. Kampuni nnyingi ezivudde okukolagana n'abalimi b'emmwanyi okubasakira, okubayigiriza era n'okubalambika mu kukuuma omutindo. Ensonga eno terimu mu ndagaano. Tewali mu ndagaano gye balambise kampuni ya Vinci yegenda kukolera mu bibiri. Mu kulambulula kwe, Mukuumaddamula ategeezezza nti mu ndagaano eno mwandibanga mwalimu ekigendererwa ky'okutaataaganya abalimi b'ekirime kino mu ggwanga awamu n'okulemesa bannansi abeenyigira mu busuubuzi bwakyo olw'ensonga nti n'omutemu ogwakkaanyizibwako okuweebwa musigansimbi ono eggwanga teriguwezangako. Kino kitegeeza nti ejja kugula emmwanyi za ttani emitwalo 4 okufuna kye yeetaaga buli mwaka. Kati mu ndeki Uganda erina obungi bw'emmwanyi ttani emitwalo 29, naye olajja kumala kuweza ttani emitwalo 4. Obungi bw'emmwanyi bwe bamuwadde mu ndagaano ne mu Uganda tebuliimu, ate yalina okumala okubuweza abalala okumusuubula emmwanyi. Ekyo kitegeeza tetunaba n'asuubula mmwanyi mu Uganda. Wabula ku bbeeyi y'ebintu ebikozesebwa ekanda alidde okuka, Mukuumaddamula wadde gavumenti amagezi okutandika okusala ku misolo egiviirako ebintu bino okulinnya ddala nga ku mafuta okuggyawo egyo egiteetaagisa nnyo awamu n'okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti mu bitongole eby'enjawulo eteetaagisibwa. Tulina okwebuuza nti omwavu mukanaddiya wa mwavu wa kufa. Mwavu wa kufa. Okusobola okwongerera ekizibu kino naddala omuntu wa bulijjo ng'ate be bansemba gavumenti ebuuze ku bino okukendeeza omusolo egyongera okubikantu amatundibwa mu Uganda byakayingira bakwongera ku musolo. Ekyokubiri okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti. Gavumenti ya Uganda erina ebintu bingi byesaasaanyako ensimbi ebiyinza okwewalibwa zigenda bigenda mulina mu bimanyi. Omusolo omukulu oba ogwakwesaana okukendeeza ku mafuta. Amafuta kyekyetunzi ekifuga obusuubuzi ku mitendera gyonna. Bakugamba tujje muwogo. Muwogo tujja kumwekeka nakuga tutakawooma. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.